abakyala temukkiriza kwana baami ate nammwe abaami muleke bakyala bakiza bayisa mu maaso omukyala gy'atya okukwana n'okkiriza era n'abasajja abawasiriza ennyo nabo tebanyuma oba owasiriza kibakuwaane busajja oli mukyala musiraamu ndi ate nkyegaana omwami omuyinako obuzibu kyofuna akenya mbumuyinako nnyo era naye abumanyi nze ssebuguzi mbuyinako nnyo era naye akimanyi era naye nkimugamba nze saagala musajja awasiriza nze saagala mujja wange ekyo nkikugambye nze saagala kweyisaako nga bali abawala abasiraamu ate n'amaani agenda n'aloga nze saagala mujja wange sijja gamba nti Henry yalina ensobi oba Prima naye nze kino nki generalizinga omuntu yera bw'obanga ofunye break up n'omuntu oba disappointment omutima gumenyese take like a year to 2 years ohiringe mwaka munene ohiringire nno ddala abakyala mulekera ogula sokisi abaami bazikola n'obutambaala mubagulire ku mipiira gy'emmotoka ebinene ebyo ebinene omwami agaye nti nguze ettaka omugambo bwayi nkwongerezaako we kati ate Levixone ojja kwesanga alina ye kyeyayagadde mu desire ate nze bansanyisiza ne bakweka ebintu byabwe nga bafaani batubanja omukulu tetugwina etugulagira mwasesezanga mulaga obufaanani nagenza ku peji ene ngamba ono yakimala munamawulire wange omukukuutivu omukyala alijja mu bulamu bwa lujja bw'oba omanyi togenda kugumiikiriza ono munnamawulire omutendeke omukukuutivu atambula kiro alabibwa abantu bangi nnyo alina emikwano emikyala ng'omutadde abayimbi ba celebrities ab'enjawulo bw'omanyi togenda kukkakana n'osala pressure mukwano todeetinga muleke Programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal Building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola bakubira ku namba z'essimu eziri wansawo kosa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yina ow'enjawulo. Ojjafuna ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba bakubireko oba waweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye eky'enjawulo kirabike bulungi. Gula amassuuka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yina agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansawo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku namba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayozi z'ezinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansawo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere ng'ate ofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Nze bujja mbabuzaako mbeebaza okuba mugolera programu zaffe ez'enjawulo. Olunaku olwaleero embeera ekyuseemu, tuli mu kuzinga kugomeseza bagole oba bagenda ku mukolo. Byonna abagole n'abagenda okwatendinga. Smart attendance. Eyo yennyini gy'okutte. Wayambala eno abatasinza omugolo nnyuma. Nedda mukwane, ennaku zino abantu bayiga okwambala. Naye si kirungi kwambala ku mukolo n'osinga mugole. Tekiba kirungi naye ate munaye oba olina ssente okola oti. Oba olina okweteekamu. So wano we wasangibwa gomesi ebikooyi, amakanzu, ebitambaala, emishanana, obusuuti, buli kimu mu Kampala wonna. Mu Kampala yenna. Abantu bakoze emikolo Jamila. Naye nze ogwange kikyali mirango bamunansabira ssaala ki? Ate ng'ekintu nakikwata mu kati. Engoye gwereeta. Engoye weeziri wano. Gwe ngamba bugambi nti deeti yiino. Kigwe bugwe. Ne bw'osooka kukyalako bukyazi. Kati ate bw'ngamba nkola omukolo nga gwe nnyina okyalira taliyo nkola. Atusooke tumufuna. Naye mbu gwe lujja oyinza kuba nga toyina. Okumufuna miranga. Siina gaseka.
yango bimanyi barenewe ada tomuyingiza mu bintu byo oyina nane talola ngeze kolondekedde checho kwashwa esiti nyino omukyala mwendaba omuntu ayina haliye ya black oyizo obutaba na mukyala nkukulisayo ku mukolo gwe nafunirako emmotoka narujja bakunaaza kikozi oli waawa ndiwe Butambala temusaaga teva muteeyo edduweezo edduwa kiriya we wamma tesogereko ate nga bagamba teva mutu omanyi tekitegeeza tubale tuyimiridde tukwata omusaalo nemusaala eswala 5 olunaku lwe tuzikuba wali netuma ne tujesunga ne tukola ki ne tukikwasaganya so embeera y'Abebutambala then mwaba omunyendo ab'omunyendo naffe tusaala musaala twabuuka Lwera mu Nabuddu ekyogo kiba kyanoga naye nno kati ekyo kigambo tekikyalina makulu ate lwaki nti ova Masaka mbolwani olwalwasi togendayo mbumwe ova Masaka nga mwina lwasi maama omulyamamba kyogamba anaab'omu n'avumaganya ekika negwe leero n'enkya na luli nedda naawe ati si olunaku lumu tugamba waayi yabadde ensobi ate ennaku ziri mmeka mirundi 2 era eba ekyali ensobi kati we binajja omulundi ogwokusatu kale tunaagiyita ensobi wano kati mukyekonsoolinga obulamu bugamba ki Jamila ndi bulungi bitambula alhamdulillah sinafuna ddoboozi yo ng'obuza ku Bannayuganda n'okubabuulira we tuli omanyi twasoose wali mbayisaawo mangu olw'embeera nti nsaaza ebintu birungi byereere kasooke nfukamireko bulungi omanyi tubeera n'empisa bannamasaka era dde bassebo ne bannyabo muliyo muti eyo amanya gange nze Jamila Nampeera mukyala Ssebuguzi ali official omuwati ali official ako nakabalekera kuba buli omu akeeyita era nze official be ndi wano ku Jamis Bridal nga wenkolanga omukozi wano wendi lujja nsanze ntereeza ku ngoye z'abagole waliyo ezifuluma ezigenda okugenda wali ababuukinze nanyambako naye ali mu kuzinga si wabi mbaniriza nnyo ku Capton Music Uganda n'omukulu Lujja ow'ekiwundo kya Black avuga kanamba so aze wano kunkyalirako kubalaga abali eyo okubalaga nti nyina engoye ennungi eziri unique ez'abagole n'ez'abantu aba bulijjo ez'okupangisa n'ezitali za kupangiza by the way tutunda n'okutunda tutunda ez'okugaba ez'abasenga ez'abamaama ez'abajjajja tulina n'amakanzu g'abaami ag'abako ag'akojja n'amalala amakanzu tusinga kutunda naye oba oyagala okugipangisa era nayo tukupangisa tulina ebikooyi tulina ebitambala tulina buli kalonda yenna owa gomasi tulina ne changing dresses nga bw'oziraba ogenda kusala keeki ovudde mu church oyagala kukyusa gawuniyo oyina birthday party oyina dinner oyina omukolo gwonna gw'ogendako ng'oyagala oyambala oggumire tulina buli kalonda yenna byonna jewelry yuli yenna tumulina bwonna tubulina buubuli wali waggulu tewali kyobuuza wano nga tokifunye buubuli babuyita clutches buubuno kati nga kano kennyina obw'abagole kakati kano kennyina osobola okambalira ku mushanana oba ku kinyankole oba busuuti nolabika bulungi enamba yange y'essimu eri 776 90 6295 oba 0704 54 6663 6 emirundi 3 then nesembyayo 3 strictly business business yo kajo oyisawo obadde oyagala ki ekirala abaana b'e Kampala wano tebatudde omusajja ndi mufumbo bannange mu bitiibwa n'empeta yiino yenze mukyala Ssebuguzi newono biyimba abasajja b'e Kampala tebeewummuza naye tusaba mwami Ssebuguzi mu bitiibwa eby'amaanyi mumuleke yeyagale Katonda omukoledde campaign kubanga maaso awo n'emikolo egy'amaanyi inshallah jijja kujja inshallah ogamba jijja kujja okiwangaaza jijja naye mbadde njagala tusooke ennyo egijjo kuba nze nakyazaako omusajja nakyala inshallah Supreme Mufti yawummula Suleimani Ndirangwa yaliyo era nasayininga ku marriage certificate yaffe gotegera ebyobufumbo njagala tuyite mu mbeera ez'ebyo ebitambulira mu bafumbo naddala abantu be batambulizaako amaaso
abafumbo abali mu limelight ba celebrities ngenda bakwasa kati officially nga buli kyenjagala okumanya nzijawo kwegamba nze celeb abuwangalidde ukimanyi tugenda kweza emyaka 10 mu bufumbo ne mwami Sebuguzi emyaka 10 gigenda kwera guno omwaka nga guweddeko biki byokola Prima ne Henry bibatakoze mu mwezi gumu naye ate abo tebabadde bafumbo lwaki bodo balese tubogereko nze njagala nnyo okwogera ku bantu nga officially yagenda ewaka napeyinga dawal nekirize mu Uganda erera wali abantu bali mu bufumbo bufana bwe buti omuyaka ne guwera 10 ng'omukyala omwami tamanyi wa mukyala naye anti nga tebagira ekyo si kivve kuba bangi nnyo era mbakolako abagole nangamba tumaze emyaka 3 abadde tajjanga nga tuli awo yes naye abakadde baba bamanyi naye nga takyala ngu official kakatyo gaba bakadde ba Prima badde bamanyi rasta nga yamutwalayo n'abagamba ono ye kati yakumaba babadde bamumanyi because of amawulire sekyo sebyokukyala ate ebyo baba bamumanyi tubamulaba ku TV naye nze kambabuulire baserebu bawagabuwa ate serebu oba tekinyuma na kudeetinga serebu naye abo bajja gamba love te mwabemanya baserebu babemanya obulamu babutambuza yaddaage obadde ogamba serebu teyali serebu ye lwanaku nnyingi kale nti tuwangalira mu bayimbi mu bannakatemba simanya bano bannamawulire n'osinkana nga gw'obeera naye namawulire awasiza munnamawulire naye gye bali awo bannamawulire mwebali omwo era tebiri official ate awo naawe kuba kuwasa ye lujja obadde ki anti abaana atera okubifuula official n'asanga mukyala ng'ali n'omuyimbi mu studio obategedde abo naye mwe bannange laavu ekendeereko bannange ey'okugira bannange laavu ekendere ey'okutijjukana ennyo oba oluusi omusajja ono bw'omutijjisa ennyo abaayo ne bakazi beeri abalala kati awo ne bamuteeka pressure naga kati olaba oli yakutijjisa ate biki so bannange simanyi laavu yansobedde naye twesabire tugambe wo totijja mu myaka 10 ntijjira waka wa overview generally ku kintu kya Prima ne Mr. Henry the Rastaman bwe kiki okiraba ng'okisaminga apo nga sikuyingiddeemu naye gwe overview yeri ki over the two kansoke bwe nti bw'ofuna break up sooka olwewo ohiiringe okitegeere kino nakyo kiyambako okufuna omuntu omutuufu buli bwakola ekintu okusasula like to revenge okoze ekintu Sebuguza nkyayeka mulumye nyinza okugwa ku gaayo omufu ate era kati byebyo balimu kati kuba senga ya taking a time I'm not judging you nosooka no healinga maybe omuntu omutuufu yandize sijja gamba nti Henry yalina ensobi oba Prima nayenze kakino nti generalizinga omuntu era bw'obanga ofunye break up n'omuntu oba disappointment omuntu bagumenyese take like a year to 2 years ohiringe mwaka munene ohiringire nno ddala kati abantu waliwo bamenya emitima n'amaana emyaka egyo nga mujja n'omukwana nga gye balina naye nga kyetegereza omuntu omutuufu meanwhile ava wa Katonda osobola kwetegereza omuntu naye ng'olwedde omutima gwafa guli nga tegunnawona kati yeyo ensobi n'ogamba kanti kozese kalyonsa okusasula ogwayagala osasula ate ogenda endigapu bano bye balimu bambi kati musajja wattu ne bakuteeka mu disco kuzanyisa katemba kumbe teyali true love nga neeri omutima gukyakola ki okutudde nnyo ate nkiraba nga kyoyogera okitegeera bulungi nnyo nga yali ye ayagala revenge alina bigendererwa bye ebirala sirina gwenjaji nga n'ekyo mwenna abali mu eyo twale mwaka go kale gumu n'ekitundu gyagambye ebiri mingi oba gumu omwaka gumu guba gumala nga naawe ebyo byerabidde ennaku ogyerabira omwerabirire ddala obeere nga bye yakuyisaamu obyerabidde era mu abasajja mulimba omukyala bw'oba tomwagala lwaki obeera awo ng'omanyi togenda kumwagala n'abakyala mulimba omusajja bw'oba omanyi nti oli mumuzanyisa katemba lwaki omumalira obudde omusajja ate ffe tubakwana mwe mutukwana kati ani yakwana kyakyuseemukko agamba oli gonna nga kuwa omulundi gumu kyakyuseemukko n'abakyala naye bannange naye abakyala temukkiriza kukwana baami abakyala bw'oba olieko oba olina ssente mmeka leka omwami akwana kuba abakyala temukkiriza kukwana baami ate nammwe abaami muleke bakyala bakkiriza bayisa mu maaso omukyala ajja atya okukwana n'okkiriza naye obwavu obulamu obuliwo
ani abuwadde akatebe obulaba obwavu bwe bubakozesa ebyo Kampala nga yaka wamma bwe mufunanga relationship n'efeyiringa take some good time ohiringire eddala obeere nga togenze for fun nga togenze for revenge ng'ogendedde ddala te mu laavu endala ng'ate musabire nnyo laavu erimu Katonda ewangaala kuba lujja bw'oba osoose kusaba ng'omuntu azze nakukwana tugeze ozze n'okwana omwana ng'omwana tava ku musaala asaala era Katonda ajja mulaga lujja mutuufu oba si mutuufu munaye Katonda akulaga ogenda kulaba lujja yeekyanze bikyagenze netanyo ogamba abawala nti omusajja ebiseera ebisinga ayinza okwekyanga nga Katonda akulaga nti ese yali mutuufu so musabe nnyo relationship ze mugendamu gambe Allah ndaga omuntu omutuufu nammwe abasajja musabe nnyo ngenda kukwana naye nsaba Allah oba Katonda ondaga omuntu omutuufu omukyala gwendaba ennaku zino asaala nnyo gwolaba gwe nalibanga ndi ku mutuufu oli ku mutuufu ate omukyala alina Katonda bannange tomuvangako oyo asaala kati kankubbireko kano bw'okwananga omukyala ng'asaala nnyo oli ku katuufu tebagenda nakuloga abakyala abasaala tebakozesa shiriki buli wonamunyizanga ng'asalayo lakazi ebbiri ng'akendeera tebabogokana nga kakkana era n'abasajja abawasiriza ennyo nabo tebanyuma bw'oba owasiriza kibakuwaane busajja oli mukyala musiraamu ndi ate nkyegaana omwami omuyinako obuzibu kyofuna akenya mbumuyinako nnyo era naye abumanyi nze ssebuguzi mubuyinako nnyo era naye akimanyi era naye nkimugamba nze saagala musajja awasiriza ng'oli mukyala musiraamu iye ng'eddiino gina wo juza empagi endala zonna lwaki weesiba ku kyakuwasa bakazi bana togamba ebirala byonna wabituukiriza okiyina buzibu ki nze nkiyinamu obuzibu omusajja buli lwabeera n'abakazi abangi laavu ekendeera obuvunaanyizibwa bukendeera ne waba mugagga ati ate abasajja mwekubirira akola kyekubirira abeera alina omukazi gwasinga okwagala lwaki tobeerawo n'ogamba kale nze kankulondere bennaafumba nabo sisobola nze mukwano kino lujja kijje kunze ebbanga lina lyogenda okumbuuza saagala musajja alina mukazi mulala nze saagala mujja wange ekyo nkikugambye nze saagala kweyisaako nga bali abawala abasiraamu ate n'amaana agenda n'aloga nze saagala mujja wange ali oba taliyo ekyo nkimaze kuba abasajja tebabawakanira era mu maaso ga Allah byonna obikkiriza ojja tuukiriza byonna naye ku ekyo nakigaana seeka owulidde obubaka obwo nsaba tubeere nga kuba munnaaye sisita njagala musayi nga musanyufu waati ekyo nakigaana nakimala n'ekisitampinga tweyongereyo Lwasa ne Angel Lwasa tetugenda mumaliyako nnyo budde Lwasa nga mukwano gwange tetumaliyako nnyo budde ate jaga tunuulire mukyala munno Angel waliwo obulamu nga muno toyagala ddeyo eri gye yava gosolira n'omugagga kyogamba yali amanyi nti alifuna Lwasa nange nkwakubuuza era Katonda eyamumuwa ffe tugamba mu busiraamu Allah yagaba era yajjako Katonda eyamumuwa n'amumuggyako kyeki kyalaga nti abana ensonga laki yamumuggyeko era kati yajja omuleetera omulala ate era naye yeyambaza ekitiibwa ky'obukyala ekyokufuna omusajja alisted like ye positioning Lwasa yaliwo yagenze kati kyogamba ogenda kubeerawo kyogamba tewaliyo basajja bala bagagga basingana Lwasa bwe mubanga abakazi baagala basajja bagagga obadde ovuga emmotoka za bbeeyi era Katonda ajja leeta endala kati lujja kati kankubuuze Lwasa yagobye Angel yamugambye agende bamukasukidde n'ebintu ebweru twali ku poliisi walinga omukazi akaabanga n'emmotoka kati amawulire bw'anaagabeeramu ge gagenda obbikomyawo kuba ate amawulire mwe mweyongera kusajjula alina kukuba mulanga paka ddi osobola okukubira omuntu omulanga nga yakukoowa kaabako katilisiti naawe ogwereyo wootyo naawe abasajja bangi balinga bijanjalo bakyakaabira abasajja n'abakazi muli bangi naye abafumba be batono abafumba n'akugumikiriza n'ebizibu byo na buli kimu kyo ffe tuli batini nnyo nga n'akanyo kataddeko so mukyala Angel enakasongola ate nze kankubuulire Angela wamma mukwano nkubuulira nga mukyala munno weesonyiwa bamawulire bagobe balujja bani buli munnamawulire mugobe osooka otuleka ewaka wezze bujja osabe Katonda agenda kuleeta omusajja bano bannamawulire togenda bafunamu kalungi wallahi nkulayirira mu kukaabira emmotoka yali alina oyita abamawulire tewalaba ekyali ku poliisi kati yagifunye
yafuna ya mukwano gwe ne mujja ku police kati eyo gye yali akabira yagifunye kati destination yali tetumanyi ye lwaki abakazi muvuga emmotoka zitali mu kaadi z'amannya gammwe kinakyo kanti babuuza ate abakyala muleke nammwe kwefuula nnyo nti ate temwasomako omusajja akuwaatya emmotoka nga teri mu kaadi yo n'olowooza nti emmotoka yiyo ate bwebeera mugomusajja kibi mujje wano nze mbabuulire we bakwata omusajja bw'oba wajja kufumba kaadi ne bamanyago naye Jamila tebuba buyaaye bw'okukayanira kaadi ebemanyago ng'ono bbaawo ate bw'oba ongulidde ekintu lwaki tekiba mmannya gange obuyaaye bujjira waawo ate ono bbaawo baawange nekitegeeza ki taata w'abaana nekitegeeza ki titolina kumpa kintu nga kati bbaawange asobola okubeera nga mbunkuwadde ettaka nga teriri mmannya gange emmotoka eyo njikuba mu mannyago egenda kuyamba ki bwe mangikoye nsobola ogitunda kuba eba yange kyobola nga abaami ate mulina okukola ennyo kuba abakazi ennaku zino ndowooza olaba baagala nnyo abasajja abakola ki abayinamu ku ttooke abasajja mukole fe abakyala tukole gwa kukola ki gwakuyiga bakwata bulungi balabirira bayooyoota babudaabuda ovudde eri ne stress zo nkusimuddeko katuuyo akatunda nkaleese nkunyizeeko masaji gwe mulimo gwange naye Angela mukwano nze lwasa sigenda mugako kuba lwasa munamasaka munnange ate mukwano gwange lwasa naye Angela abasajja temuswala naye fe abakazi fe tuswala abasajja tebaswala omusajja ne bwayita kati omusajja asobola okuyita ne tweyambula nze naawe fena ntandika okutambula obuteku street wano ku Lumu street lwasinga okuba jackpot gogiko ulebulaga mama Angela mawulire wallahi amawulire tegaliimu kalungi amawulire senga mukimanyi nze ndi munnamawulire naye mujje basomesa obubi bw'amawulire nze waliwo abantu bendabanga bebeeretera n'obuzibu obufumbo bw'oba ofunye omusajja tomutimba byebyo ebya Angela naye yatimbanga Lwasa ne Lwasa n'amutimba Lwasa yapostingako ku Angela ntera okuwulira abakyala naddala ng'ensonga zigenze oba mu poliisi oba mu mateeka wankaddiya n'okunkaddiya katatondekawo anti omaze okunkukumulamu abaana anaye wankaddiya ng'omuzaddemu abaana jjukira abakyala oba teweefuddeeko muba mutunulidde kino ky'abaana kati enjo tannakaddiwa atannabakaddiwa oyo mwana akyali mwana muto nyamu aveewo abasajja abagagga bangi ekya enjo kiwedde waba tannakaddiwa atannaba yabadde abagambye akaddiye aze bali just ndeetawo embeera abakazi gye muteekawo tannakaddiwa ate enjo omukyala mulungi nnyo era abaami abamulinze oyo okumuwa ebyobugagga ebirala weebali ye yeekwate bulungi ng'omukyala abaami bagenda kujja abaami abaagala okuwasanga bangi bangi ekyalwasa akireke kyawedde kyayiise akireke omugagga tasobya oyo munnamasaka yakolamu Jamila abakyala bano ogenda bayitawa nze ndi w'e Masaka ate nze sirina gwe ntya gwe kyoba omanya ntya Katonda ogamba mugagga takola ki tasobya kati anje ayagala ki ayagala mugagga ye ate ayagala Lwasa ayinza okuba tayagala Lwasa naye embeera eno gyabadde alinnyeemu bambi kati anti ayagala ki omusajja waba amukooye ate nammwe mutulekeemu nze nga mwami Sebuguza Kamasanga Jamila nkooye nga nzija lujja jangu twagayirire omusajja abankooye anti gomanye kikugumya edduuka weeriri byokoze obikoze olina omulimu kisobola okukugumya ne enje akole anoonye ekyokukola akole abakyala mwenna abali eyo omusajja yakusuulawo n'abasajja mwenna abali omukyala yakusuulawo okubonaabona si kufa naye ku drawing board okibale bupya weetegekere ate relationship empya omulungi atulaba tuli ne Jamila Nampeera ku Jammy's Brides tuli ku Avema shopping center level 3 shop number K04 wetuli so emboozi weeti ogenda kuba ogifuna nnyo mu mbeera nga wakola emirimu gye naye bagambe babeere good gyendi tebandeetera nnyo tebalina buzibu naddala abandaba nze tebalina buzibu baagala nnyo ensonga z'okufumitiriza ate kati gwe naawe layini gy'ogiddemu nze njogera ku maka bannaye kuba ni mukyala mufumbo era ojja otambuuza simanya biki nze njogera ku maka ge mmanyi ng'omukyala omufumbo so ye Jamila Nampeera gwe tuli naye Jammy's Bridal betutambula nabo olwa location eno gy'olaba ennungi tujja n'atuula n'alanga n'abali depressed n'abanyigirizwa bagambe njabba kansolinga nyina counseling session buli lwakubiri njagala nzije ne oje nani new Mercedes Benz muleete
tutuule wano. Ate wagambye toyina ate kati niyo yavudde wala. Oyina gw'olaba you're seeing someone. Naye nno naakamulaba. Tomupapira nti bye mbadde nkugamba. Take your time. Soko mbuliriremu awo line bbiri. Oli muvubuka muto bw'oba ofunye omuwala nakugambye oba ofunye omukyala yenna oba omuwala soko muwe emyezi 6. Emyezi 6. Naye totandika nnyo mulagana ssente ebyo bye mutijjukana. Ate ekintu ekirala ky'onaakola paka obulamu bwo bwonna kimukole. Ky'otaamukole tokikola nkwegayiridde kwe kakodi akali mu kuwangaaza relationship. Wemba naaboggolako one time boggole kati. Bw'oba toli boggola kakkana. Bw'oba onaamugulirawo oluggi ng'ayingira Harry eya black. Nkikole paka. Bw'oba onaamukwatira akasawo kimanyi kize mwami Sebuguzi okuva oyankwa nankwatira ensawo paka kati. Oba tugenzeewa ankwatira. Okuva mu nnaku ziri paka kati. Myaka giweze 10 akwata ensawo. Obadde okyampa ekirala. Ne Kawundo yagira tokozesa nnyo ssente. Kawundo yagira it is okay. Kati nkole ntya? Kati awo. Naye omukyala yena yeetaaga omwami ali romantic. Oluggi luggule. Ate muneekya abanda banga nkola kati bya TV, YouTube. Bamanyi oli muyaye? Baba bamanyi ssente weeziri. Ate ng'ekintu bisiza ssente. Nedda ate omukazi akwagalako ssente. Bayira lujja njagala ofuna omukazi mwenna nga temulina mukole mwenna. Omukazi gw'okoze naye ebiseera ebisinga otera nnyo okuwangaala naye. Kati wansanga nkoze. Ekiriza Mukama bw'ati waba ayagadde naye ate oyo akusanze ng'okoze. Tebijja oba owasizza oba towasizza tebijja muluma nnyo yazze kukulya ssente. Naye ebiseera ebisinga ssente ng'ogikoze n'omusajja naye erina engeri gy'enyuma. Anti mwena muba mumanyi obulumi bwayo. Naye Katonda waba akuwadde chance n'osanga omusajja akoleredde well and good nagwo teguba musango. Gumira buli omu alina omukisa gwe okuume ssente ezo z'osanzeewo. Okuume. Naye atanzikiriza n'enfuna omulala. Nze sikikkiriza ye baba akikirize. Nze kunze sikijja kikkiriza ekyo nakiganye. Togenda kusenga ayaganye. Omukyala alijja mu bulamu bwa lujja. Bw'oba omanyi togenda kugumiikiriza ono munnamawulire omutendeke omukukuutivu. Atambula kiro. Alabibwa abantu bangi nnyo. Alina emikwano emikyala ng'omutadde abayimbi ba celebrities ab'enjawulo. Bw'omanyi togenda kukkakana n'osala pressure. Mukwano todeetinga muleke. Andeke. Andabe bulabi. Ane kane yagala olwako ka video. Wala ekituufu ate ni serious. Nedda gw'oyina kumuddabiza kuba ayita mu bintu bingi. Ate nammwe abayimbi oba bali mu socialite temukisussa nnyo ate temukisussa nnyo kulumya abaana b'abandi nti buli akuhaginza ate ogende wala. Leka hage ekomaawo waba akuhaginze omanye nti nina mukyala wange waka. Osegeera oba. Kati olaba message oyo. Togenda musanga aye bakulayelele. Kuba amanyi alina nakaayi we. Wali awe waka. Geoffrey togenda musanga kyali ne katakulayelele. Kubanga bamanyi nti alina Irene we. Waliwo abantu boolaba. Abantu kakati bangi nnyo bebe cool ne Zuena. His excellence. Bobby Wine and Barbie. Abalaba babeera awo. Olaba Bobby Wine kati ayagalwa almost buli muntu. Alina access omuntu abantu asobola okujjana muhaginga biki nebikomaawo ng'omukulembeze. Bikomaawo kuba bamanyi alina. Munabyabufuzi ate muyimbi. Okitegeera. Kati naye oba oyina okukoma naye. Komese yo nnungi enyumira abeeru. Sebe ebyokwambala obitegeera. Bagiyita kala ki? Eno navy blue. Era enyumira nnyo kale enzikivu bayira ezo enyumira nnyo abeeru. Kale enzikivu. Ntero gira bakyala abeeru ate nga balina mu ssente zaabwe. Banna. Bakyala mukole abaami bakulembeza nnyo eky'essente naye omukyala nkubbirako. Tokolanga ensobi n'owa omusajja ssente. Oba tokolanga ensobi n'obwekwanira omusajja. Abakyala mulekera ogula sokisi abaami bazikola n'obutambaala. Mubagulire ku mipiira gy'emmotoka. Ebinene. Ebyo ebinene. Omwami agaanye nti nguze ettaka omugambo gwayo. Nkwongerezaako wadde ekyapa kiri mu mannya go. Okitegeera. Tulekeraawo okusuubira nti abaami balina otuteeka mu bw'oba okola. Naawe omwami muteeka mu yeerabo ebalansinga. Yenyuma lavo enyuma bayira we kuwaŋŋana. Ebirabo ebyo. Patwewa. Ogenda okukola valiyo okukolayo kwe kumpaako nawe ku ssente. Netuweerera abaana. Naye olowooza abasajja mukyagala abakyala abatakola.
ebyo nga mwabikoowa buli musajja afa ku mukazi akola ayingiza bills kati naffe tulinga bazungu tuzisharinga leero ono bw'aleeta kino noli n'aleeta enkya naye nze njagala nnyo okuweebwa by the way naye ate nange siri mukodo njagala nnyo nze nyumira nnyo omusajja nga yampadde naye ate nange bwendaba ekintu ekirungi nekinsanyusa ntwalire omwami wange kino kankimugulire n'akisanga ewaka nga surprise anyumirwa yeera avweyo obufumbo bunyuma amanyi lwaki obufumbo bunyuma I think tugenda yeeyo omulama gw'obufumbo okunyuma nja tandikira awo omayogera bisooka yamba nze era njagala ofunemu Dani oyo yabingamba oluusi ne sitabiwulira bulungi naye obanga toli ready towasa ne Dani naye mugamba obanga toli ready temuwasa yakimala that is good ne Dani gateyampita yakola omukolo guli official talwayira mwana nga tayogera yogedde ekyofishawo nenjagala ate nawo wabeerewo omusomo mulamba okuuma omwana w'abendi mu nju noyitizo ko babanga akyamukuumye naye si kirungi ebyaddala balina laavu jo laavu bagirina naye Dani wandi kyembadde nsaba nedda yandigenze n'akatono ne basooka ne bakyalayo bukyazi just kubamanya si bino ebya TV ne bootatuyite nze ne bootampita naye noogenda n'okyala bukyazi waba yakyala itsoke bamumanyi naye abamumanyi bomu babiri basatu it is okay ng'abakadde mama ne taata oba senga kale bakadde bayita abaami abali eyo kibi nnyo okubeera n'omwana wamu n'ebbanga ddene wakati bakumanyi kati bwafa kubanga ffe abasiraamu tukkiriza nnyo mu kufa olaba wano wenzinga mba nafudde dda oba naafuna ekizibu ekinene nnyo ani yamukuwa wamutwala otya ani akimanyi twagala mwana waffe nga mulamu bwe wali obuzibu awo kintu ekyo mukikubemu nnyo ttooki bwe wali ensasa mukikubemu nnyo ttooki temubeera nnyo n'abaana b'abandi bbanga ddene bannange nga tebabamanyi temukola nnyo mikolo gy'amanyi nga tonnafuna ssente kola mutonotono gende wasenga tumanyi bwogenda wasenga taata abaawo ne maama muzaala abaawo kumanya mu bya mu nju temutimba wabweru tugendera ddala ku Levixone nga tetunnava wano kati ye yakoze buzibu ky'okwagala omukyala bamumanye ekambu yakola ki ate alina bwe yakoze tewali nze naabasanyukiddeko era kiyakoze kyekyo baakyadde kuba obwedda nabako akagambo kukyala naye oli ne batandika okupima emyaka nammwe ate ebirabu tebeera mu myaka desire naye lwaki ate tetweyisanga omulembe kati gwakyuka omuntu bw'obanga mwetegedde soka ojawuli ekyababiri obaddewo ng'ojja olaba desire kati abadde kati desire ye mukulu ennyo baleeseeko batasipikezi zaabwe ne bazibalaga bwamma Levixone laba mwana omuntu omukulu nze we mbaadaba desire kati katugeza alina emyaka 37 Levixone gw'olaba agwawa just kubamu kifaananyi ndeka munnange ze sinza abazaala naye ndaba era abantu balina kye bategeeza nze ndaba nedda kati kiriwa obuzibu buliwa bwe banga beeyagala kale tugende bwe tuti toyogera myaka desire ne Levixone olaba ani mukulu nze ndaba beesaana olemeddwa siremeddwa omukwano nze ndaba beesaana mukimanyi kati gwe lujja osobola okukikkiriza nze nsobola okugamba emyaka gyange ate nga emyaka gyange mito ku ggwe naye omuntu bw'alaba alabanga nze ali ekikazi ekikulu ennyo nedda ssebo tereera kale sigera geza ku ggwe kati nze bwe nnyimirira ne mwami Ssebuguzi ani gwe bayita omukulu gwe ne mwami Ssebuguzi kati obitaddemu awo omubiri olw'okubona omunene ono mutono abasajja mukula bulungi naddala abasajja mukama byawanga batono ate ffe ebikyalo ebinene esobola okuba bode naye nga nkubulidde omwaka gwe banzaddemu n'otya anti olaba kati era ekirala ekijja mu kifaananyi kati kale kyemanya abantu lwaki bayogedde nnyo desire myaka naye okimanyi desire atandika okuyimba nga mwana muto nnyo 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 nze ekintu ekyo nakiraba bwe yajja mu kamera okitegeera kye badengena okugamba olaba abo abaana abajja kati osobola okujja n'ogamba katisi mukulu naye nga te katisi yatandika okukola nga muto naye katisi akuze Flavia nga muto Flavia akuze really obuto bubeerawo gino emyaka wano tusembedde gidduse nnyo muganda wano bwe tuli gidduka kuba abaana batandika okukola nga tuli bato nga nabo bato nga bato kituufu naye tewali era naye bakolanga nga basoma nga bato emyaka gyegyo nga ffenna kuba ffe twali tetuliiyo naye nga bo gye bali yes kituufu naye nga tebaddanga ku ssomero ne basoma weekends ne bagenda ne bakola naye era bakulu bakuze naye kati kankubulire omuntu waba afunye munne nga laavu beetegedde nga bambi ekiyaaye nga beetegedde dda nno nga beeyagala naye ng'omu asingako munne kati desire kale bwemugamba nti mukulu ayinza okuba amusingako emyaka nga 2-3 ekyo kive bwaba nga beetegedde
nga desire singa anti katera bambaligamba Levixone kale wadde future yokuba nti abawala abato bamulaba bangi tabagadde oli gwayagadde ate bwe mwagalako music we kati ate Levixone ojja kwesanga alina ye kyeyayagadde mu desire omuntu oyagala muntu bali bamwagalako music ye naye byayagala birala so kwe kweyagalira diza ogutali musango ate nze bansanyisiza ne bakweka ebintu byabwe kiki kyakusanyisiza mu ekyo kukweka nga bonna balina bafaani nga bafaani batubanja omukulu tetugwina etugulagira mwasesezanga mulaga obufaanani nagenza ku page ne ngamba ono yakimala munamawulire wange omukukuutivu ng'onoonya omukolo ogulabe bayiga abantu bonna bayiga bamanyiza abeera n'emikolo gy'abasemyeze nasoose wuwo immediately ne gukubula nenzikakkana naye tewali buzibu baga beetegedde olwo ekigendera kyabadde kimu kweka omukolo butabateekako nnyo bigambo ndowooza era bino bye tuli mu kwogera wano naye bagamba mbu abalampapula Levixone atambudde lwaki bayingizamu ebyempapula kyebalina ogamba oyo mwana nga alinnya nnyo ennyonyi nnyingi naye bagamba abalampapula abamu ayinza obba nga siza abalanga laavu balaavu yeewo bw'ogiraba olaavu okutiirika so bwe ku bifaananyi by'olabyeko awo Levixone design olabamu laavu badde sinnakirabako kubanga kireka laavu yaabwe yeri gye nabagambyeko kireka gye bagoberera ey'obutaba mu butaala nga badde beeyagalire munda eyo kyovulanga era omukolo baagubakwese nga baagala ebeere yaabwe bantu ba butaala naye tebaagala butaala mu laavu buulira abantu engeri gye bafuna engoye zaffe ennungi bajja wano mukwano leve eyokusatu edduuka K04 bw'ojja ng'oyagala okupangisa olugoye ojja ne national ID eri valid oyagala pangisa yes driving permit eri valid yes oba gwa birthday oba gwa kwanjula ekikulu nti opangisa okuleka ng'ozze eggula kuba n'okutunda tutunda noga nze njagala gomesi yange oba kiseteyi kyaggula awo ojja na ssente zo ze zikweyimirira kashiwo n'akweyimirira naye ng'apangisa jangu n'ekikwogerako ojja ne biro wammanga national ID enanga muntu ng'eri valid driving permit ng'eri valid oba passport yo n'empya ya East Africa seri enkadde oba otukubiddeyo enkadde tezikyakola oba otubbye so tusanga tutegeera yes customer care yaffe ennungi nnyo eri ku mutindo twaniriza yes ate ng'ebbeeyi eba yakuteesa ssente ezigula olugoye naye nga njagala lupangisa nendeka balansi n'omumpa nga ndukomezaawo tewali buzibu nakyo kiri okay kiri fine kiri fine nsobola okwekubira eyo ne ŋŋamba n'olutwala it's okay kibeera okay kale mujje munoonye engoye ennungi sofa ndabyenga engoye n'ebizigo bayita we tulina section y'ebizigo omukyala bw'oba ng'oli eyo tusooka kukolako naddala abagole ne tukuyooyoota tukuwa ekizigo ekimakinga ne kaliyo then ne tukola ki ne tukuwa olugoye n'oba nga tozze kufuna olugoye ng'oyagala bizigo sikini yakulemerera tubishippinga n'obishippinga nyina bakastomers bange abali e US mbawa e Canada mbawa buli gye njogera nyina bakastomers mbiteekayo bawe namba y'essimu kugenda essimu zange zezo wedda zensoma eri 0776 90 62 95 oba 0704 54 663 6 emirundi esatu 666 amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku sayiti yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester
neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzokola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovola abantu omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigest eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.